Kazinde yali omubalirizi w'ebitabo mu ofisi ya Ssaabaminisita nga bakulembeddwamu Richard Omongole basabye kkooti ensukkulumu okugoba omusango gw'okujulira ogwatwalibwayo Ssaabawolereza wa gavumenti ng'awakanya ekya kkooti etaputa ssemateeka okuggyako emisango egy'okulya enguzi. Kazinde agamba nti ekya Ssaabawolereza wa gavumenti okuteekayo okujulira mu kkooti eno ku nsala ya kkooti etaputa ssemateeka yakikola ng'obudde obulambikiddwa obw'ennaku 6 mu mateeka bwaggwako dda, ng'era wanaagamba nti kimenya amateeka okubeera ng'akyali mu mateeka olw'ensonga eno era ng'ayagala okujulira okwo kugobwe. Wabula mu ngeri eyeewuunyisa abalamuzi ba kkooti ensukkulumu bazudde nga waliwo ensobi eyakolebwa mu nsala ya kkooti etaputa ssemateeka. Oluvannyuma lw'ebbanga lya myaka 6 abalamuzi bano bakizudde nti omu ku balamuzi abataano abaali mu musango gwa Geoffrey Kazinda mu kkooti ya ssemateeka teyateekako mukono ku nsala ye. Omulamuzi akulembedde mu banne Lilian Tibatemwa ekiri kubinza ategeezezza nti ensobi eno yakolebwa omulamuzi Ezekiel Muhanguzi eyatwalibwa mu kkooti ensukkulumu mu kaseera kkooti etaputa ssemateeka we yaweera ensala. Wano kkooti eno ewadde ebiragiro bannamateeka b'omusibe n'abo Ssaabawolereza wa gavumenti okubaako kye bawoza ku nsonga eyo oba omulamuzi omu butassaako mukono ku nsala ye kiba kitegeeza nti ensala eba nfu. Oluvannyuma kkooti eno yakuwa ensala yaayo nga 12 omwezi ogwokubiri omwaka guno. Twogeddeko ne bannamateeka ba Kazinde okubadde Richard Omongole ne Mwesigwa Jemima. Appealed against the constitutional petition which Kazinde had won, setting him free from all the various trials that were in the courts of law. And the Attorney General appealed, so that the appeal was supposed to have been determined in the form of a judgment. Today. Attorney General yaleta appeal okuva mu constitutional petition number 30 seeking okusazaamu judgment ya constitutional court ejjako Kazinde emisango ejyali gimuvunaanyizibwa. Kati eno appeal olunaku olwaleero wezze Supreme Court abalamuzi ba Supreme Court basazeewo ne baraisinga issue emu oba judgment ya constitutional court intuufu kubanga mu court we yali egaba omusango ogwo waliwo judge omu ataasayininga naye kati court netuwa obudde tuddemu ezo application tugiddemu bonga egenda komawo nga 12 February. Kazinda nga yakamala mu kkomera emyaka 14 ali ku kibonerezo kya myaka 25 ku misango gy'okulya enguzi. Kazinda agamba nti okumusingisa emisango gy'enguzi n'ekibonerezo ekyamuwebwa nti tebiri mu mateeka kubanga kkooti etaputa amateeka yayimiriza emisango gyonna egiva mu egyo egyamuggulwako. Annette Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.